naye tumala okwetuma nti obusinga bwe bwamutumire bumenyawo statement owuliriza n'ava ekasese naye ate nze Faizo waawano ate ng'ali mubaka wa president ndi RDC wa byakwerinda RDC munanga apise tuwaye jangu onyambeko naye atoleta kyalina mubaka naye batuganja aba RDC yali order Ndichi ndi mwena mwino kubeerayo RDC basigayo nga bako atulina okubeerayo kubanga mwena waliyo gwe waliyo pakisi tiyali order naye kyenjagala mutegeere basawo ne banyabo nti era ekiro ekyo kyenyininyini lwokuba bamuggyako security era muba mwetegereza mu kalulu kona talina we yakola ki we yalabikira kuba security bagimuggyako yagikozesa buki naye yali agenda kuttisa abaana b'abantu yali ayagala kutta anti yali ayagala kutta family kati kyogamba nze nayitunde butunuze nga bazze ku nyumba agambe nti byanyonnyola tebirina mulamwa atubuulire ne bakifeesi abaaliwo n'abo ba RDC era atubuulire abaaliwo nabo ba RDC era atubuulire baawa anti oyo kujja kutagoberera mugambye tuwaliwo n'emikwano gyange nakyogedde ddala n'omu namujja eno mukomere Sembabule okitegedde neŋŋamba nti waliwo n'emikwano gyange abageto era obo balaba bali batudde wano mu katebe naffe tudde wali mu kateeti okitegedde so n'olw'ensonga eyo katoyentegerayo eri wansi waba asobola okugamba nti byenjogera sibitegeera ng'omuntu eyamukumamu omuliro teyaleeta yadde akapapula yadde ka ballot paper nga n'okuyingira mu maka gange yamenya mateeka naye nga yatanakitegeera akyalina ekizibu kyova olaba nti abantu balina ebizibu bingi balowooza nti bamanyi nnyo naye nga tebamanyi omuntu asobola okuyingira mu luumu eyiyo mu muzigo ogwo nga tomuwadde lukusa oba mu mmotokayo lwaki mulowooza nti wange bo baali balina okuyingirawo neyanziza nnyo neyanzege Wilson nga bwagambye nti politics bwe tulimu olwaleero yeetaaga naddala omwami Faizo abali muyenje ensonga ise kubanga zikuzingiramu era ate gwe nenkuyita kubanga oli munnamasaka oli munnabuddu tulina okutegeera ekituufu kubanga ensonga zino wazibaddemu era nga bagamba mbu wabadde omu ku abo ababadde batiikinga mbu kubanga nze saabaddeyo ndi wabadde omu ku abo abadde batiikinga obululu mbwera gwe n'omuntu omulala ge bangambye erinnya timwe mwadde mukomandinga n'ekibooko okunyooka ebintu ebyo biriwa ebituufu waayo bwe buliwa ekisooka puroguramu eno nungi kubanga yabannamawulire ate nze siri munnamawulire naye ate amawulire gankozeeko mukunkolako nze kyesaayagadde enkola gye bagankozeeko kubanga ekisooka njagala nenga ye kampi wabaddeyo kampi nabaddeyo ekisooka njagala abatulaba okutegeera obulungi ekibiina ky'NRM empagi zekiyimiriddeko empagi zaffe ezo omuli patriotism, pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy. Kati nze njaga kwogera ku mpagi bbiri eya patriotism ne democracy. Njagala kutwala omukisa guno okuyozaayoza Kanserias Nalukoola owa NUP eyawangudde akalulu ka Kawempe North by elections ketwabaddemu. Okawangula ne bamulangirira ekitegeeza democracy gye twaleeta nga NRM nti omuntu wawangula bamulangirire yadde okulangirirwa kwe ffe ng'abamu twakubyemu ebituli era twabadde basanyufu era njagala neebaze nnyo kandidenti w'NRM mwannyinaze Farida Nambi Kigongo olw'okwolesa ensigo yaffe
oba principle yaffe emu eya patriotism okubeera patriotic n'atasobola kuleetawo mbeera yonna yakacyankalano nga bali mu kubala obululu ng'obubwe bwafunye obungi bagamba tikisoboka obwo tebabubala wabula ng'ate oliye bwafunye obungi bo babukola ki babubala so n'adyolesa omutima ogw'okwagala ensi ye neggwanga lye njagala mwebaza olwekyo naye nze ng'omuntu ekyasinze okunnuma yesi bannamawulire twabalaba nga bakubwa ebitongole ebyenjawulo emabega nga kawuti kannabaawo nange sinaba kugenda kawempe naye ate nze wenabeereddewo ne webagidde ewange awe enammere saalabyeko amawulire bwe bamukuba naye ate namulabye oluvannyuma mu katambi ka NTV ng'ate agwa wansi nga geeti bafuluma naye eri munda salabye nga bamukuba era tebamukubiddeyo naye ate bwenkulira ebitambula nti bamukubiddeyo ne kamera ye ne bakola ki ne bagitwala kati nze njagala abantu bano tufulumye amawulire gano nga ffe bannamawulire naye nga tetwekubidde sayidi era mbadde mpulira wawulirako ko abakubwako emiggo mu kisaakaate omwo ali kisaakaate wange wembagamba wange kati oba bakuba abantu balekamu ne kamera yali badde mweri poliisi yajjawo kwolwo tubere kyebasangamu polisi yagenda okujja kyenjagala yes anti nabo bawulira mu butambi bwawe bagamba nti bagenda ku polisi reporting nga mbali netunula kyamu yo polisi yajja naye nga bo bagenze ku ofisi yaabwe kwendikoota okugjako bannayuganda abatagoberera era bwe bakyaba abalumba abajjewuwo loopu ne gurupu ye gunzi bonna abanuupu era abantu abagoberera bakitunulire bulungi ti abakulu bwe bagenda ku polisi balinganga abayitawo obuyisi nga bayisa bivvu bati ne bagenda mu press conference ku kitebe ne batadda na poliisi eno nti mukitu batwale wabadde ki ekizibu we batuusirizaako obulabe kati abamawulire tebandibadde babi naye ekizibu okwekubira sayidi kubanga lwaki gaa nti bekubira sayidi loopu oyo bwoba otunulidde webagamba bali babbira obululu ewange bwoba otunuddewo bwoti nga weetegereza ewantu babbira akalulu ne bwe tuba tujja ku TMTV so bwe tomala gayingirawo bamala kuggulira